tayina kuba ensimbi n'omusajja bintu bikuku byezze natokutangaza mwabawuza siringi bwe bulamu netuuka okukujolonza balongo balala zibasuuza bwenaku kuba onasiba emigugu nayo taba ate siringi bwe kusanga bwe kudibanga ogeza okugiraga kamiro zenange baana bakitange kyensonyi yandesa amaka gamyamyasa nengenda nekateyo muwino gyekoze omusimbi nekamala naye amasanyu nga njemulira mu mutima netuuka okujulira talina sente zesikabugagga bujja kuntama bakyala bannange sibaduulira obanga omwavu n'omanyirirwa ng'olina amasanyu ag'obufumbo ndowooza abakazi kyatutonderwa ensimbi n'omusajja obutagatikwa bweyevubako n'obiwangula mbulira oluwombo mubigatte kandugule okutula mu ŋŋambo kubaza nanga bampaga waganga bakazi yabandesa omusajja nepakasa era ne bamatiza nnyo nti bwokola obaako sikingi etambuza basajja wabula n'obuterowooza kyannaku kyannemya okulengera ebijja olwo nga nekola bikyamu baatamu ekyenduunya omusajja ngambeko tugenda olwo nga fukana mukyala wajjiya nga n'olumu muvuma nenjawula naye yalwedda nasibirako mu bulumi guwamu omukyala n'enduma nga nsiba migugu gyange musanyu ngenda okunoonya ku bbiya naye nnyama osaba mbabuulire sente yemalako eddembe mulaba nebamwenjulira eddemu enadduka nga tetakiwuse mweyokunziza kyeva ŋŋamba kyatutonderwa ensimbi n'omusajja mutagatikwa ekirina okubyoka tokifumala nga tekiri kikwataga mulimu manye omuvujirizi nzimbye n'amayumba gangana gatako okutegeka ebirala konze zisigadde kanyirire ndugenda mu musajja najjamu abakyala abandagiridde ku bizigo ebiyinza okubobeza olususu naye ate mwana wattuka amasese okumanya abasajja mwamalako olwo neyandigwira nyakwane olw'okuba omugagga bantya buti kyebaziza mukwano gange ku bbali nti wamma kubuuza kyakyama tizaani nyandogalo gatuuka okundibya omugagga nemulaka kwebera ekintu ky'omubiikira byonna obyetamwa kagabena kago munsula neweegumba ne lukyola ina omuntu we ze ku butuufu yamunika yanzita mubeera n'omuganga wenyambako ennaku yatemakakulo ennyanga
mumatire. Harriet Sanyu Nachi. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library, science kone computer labs byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya M 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulu. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya naawe omuyimbise kinoomu, jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records